Omulungi ali ku MRU TV olunaku olwaleero tuli ku Muteesa One Royal University nga bw'osobola okubanga olaba bannakibiina kya NUP abazze mu bungi nnyo ddala okubanga bakuutira munnakibiina kya NUP yasobola okubanga aweebwa kaadi oba okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'abayizi Male Ashraf. Ajjukira nti mu lwokaano luno alimu ne mwana mulenzi Kizza Faizo Muzamiru gwe yasobola okubanga awangula be bali nga bavuganya ku kaadi y'ekibiina kino. Waliwo abakungu bangi nnyo nga bw'osobola okulaba emabega wange. Waliwo omukyala Sauda Madada ne tugenda kubanga tubanoonya tusobole okubanga twogera nabo batubuulire ensonga lwaki abasobodde okubanga bajja ku ground okubanga basakira munnakibiina kya NUP akalulu. Nga bwe twalaba nga NUP egenda maaso n'okubanga era mu Buganda wonna okutwaliza wamu ne wano ku Muteesa One University tulaba nga embeera y'amaanyi nnyo ddala okubanga bawangula akalulu kano. Tugenda kubanga tubafuna wekomere ku MRU TV. MRU TV fabaliko. Tuli ba mukisa olunaku olwaleero atusobodde okubanga twegattibwako omubaka omulonde owa Kyaddondo East Honorable Muwadda Nkunyingi asobodde okubanga ajjako wano ku Muteesa One Royal University okubanga asakira munnakibiina kya NUP Male Ashraf akalulu. Nja kumusaba babuzeeko ayongere n'okukkatiriza ensonga ey'omuggundu lwakyali wano. Mwenna mbalamusiza tuli wano kulw'obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'eggwanga ate mukunde kyalinga abakulembeze ab'enkya. Tulowooza nti obuweereza wonna we buli obusobola okukosa abantu tubuyinamu interest naddala nga tutemba empenda ez'okuzimba enkola n'enfuga ya demokrasiya mu ggwanga lyaffe. Ekisooka twapurawudinga Muteesa University okuba nti enkola ng'eno ey'akalulu eyitibwamu okulonda abakulembeze yo demokrasi gwe twogerako. Tumanyi nti abayizi baba n'ebirowoozo byabwe ali nabo bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo ng'obuweereza obwateekebwawo okubanga bayisaamu amaloboozi gaabwe buli mu students guild leadership. So tulowooza nti wadde abavuganya babeera bangi naye naffe be tusunsudde nga National Unity Platform tuyimirira wamu nabo nga banoonya akalulu ate n'embuweereza ne tutabalekerera awaganye ne twetabamu okulaba nga tubaluŋŋamya n'okuba nga tubakwatizaako naddala ebiba bibasusse oba ebasukkulumyeko. Naye tulina essuubi nti yunivasite eno erina enteekateeka eya emala esobola okuyambako students guild. Kasaba ban'omukulembeze oba omuweereza alina ebisaanyizo ate ng'alumirirwa abayizi alumirirwa abakulembera okuba nti ekikola. Ffe tulowooza nti Male yasaanidde kubanga ffe twamusunsudde ng'ekibiina, twamusunsudde ng'ekisinde ekya People Power, ne tumusunsula ng'ekibiina ekya National Unity Platform. Kyova olaba nga tusobodde okujja mbungi okulaba nga tufuna abakiise okuva mu Paalamenti ya Uganda, tufunye abakiise okuva mu universities ez'enjawulo n'obukulembeze bwa universities wansi bwa People Power n'ekibiina kya NUP. Male yasunsuddwa, twamulabyemu ffe ebisaanyizo era tusaba abayizi mwenna enkya mujje mulonde Male kubanga ffe tumulabyemu ebisaanyizo. Ate tusaba akalulu kano mu nkola ya demokrasiya. Tukakasa nti abayizi bamanyi kye baagala era bajja yimirirawo naffe nga NUP era ng'ekibiina era naffe tujja yimirirawo nabo. Tulowooza nti eno enkola yensalidde mu Uganda ate nebaza university okuba nti etugulidde ffenna okuba nti ebirowoozo bya demokrasi n'enkulembera y'abantu tosobola bisibira mu kasero bya ggwanga ddamba. Omuyizi wabonaabona wano ffenna kitukwatako ne mu Paalamenti kitukakatako kyogerako. So nga ffe abayitako mu matendekero nga gano tumanyi okusoomoozebwa okubaawo naddala mu bukulembeze bw'abayizi n'oluusi mu bayizi bo bennyini. Naye nga tulina essuubi nti Male ng'alondeddwa olw'okuba nti ava mu NUP ajja kuba nga atuukiriza ebyo ebisaanyizo n'ebyo ebinyusi bye tusuubira mu bukulembeze n'okwagaliza abayizi okulonda okulungi n'okwetaba mu kalulu kano mu mirembe nga tewali kontana kwonna bakkirize demokrasi n'ennonda ennungi. Ffe tulina essuubi nga akalulu kati kamazima n'abwenkanya twakawangudde dda nga NUP Male yakawangudde dda naye ate tukkiriza mu nkola ya demokrasiya k'abayizi bajje basuule akalulu kaabwe. Tubagaliza akalulu akalungi n'emikisa gya Mukama Katonda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sauda Wanji sebe. Tusanyusa nnyo kubanga tukulabako ku Muteesa. Kale sebe nango basanga sebe. Kakati mu bantu bonna abaana abali basaba kaadi Kizza, Kifampa, Nsubuga ne Male lwaki mu bonna mwalondamu Male ne mu mwesigwa kubanga awanirira NUP? Ekisooka kya byonna tulina ebintu bye tutunuulira ng'era bwe twatunuulira ebintu nga tulonda ba MOP okuba aba flag bearers baabwe mu bitundu.
tutunulira omuntu ewatu java kati gye twandisenga courses katuzite constituents kale ye mwavudde ne tulaba ennamba ebesinga namba kyesinga okubaamu abaana abangi oluusi tuyinza n'obutatunulira nnamba naye weeyisootya abaana bakwagala sapoti ogirina so tetusalawo nti ono gwe tuwadde wabawo era bye tutunuulira n'okulaba nti ne bano bonna bavaamu ne badda emabega nga mutuufu by'obalaga ku lupapula balaba nti kituufu munnaabwe akola ki aba asinga era singa yalinga si ye mutuufu I don't think bano era bandivuddemu kitegeeza twatunya tulaba nga grounds ennungi nga ziri nyuto nga nnungi nnyo nga sapoti agirina mu baana ate era nga n'obuwagizi abuyina. Okay. Ebigambo bye biyinza okuba nga bisembayo eri abayizi ba Mutesa Royal University nga gwa tutegeezezza bw'obadde oyogerako ogambye wasomako engineering automotive ebigambo ebisobola okuba nga bisembayo eri abayizi ba Mutesa Royal University abakyaligenda maaso n'okuba nga bakakalabya emisomo. Nkyenyiza okwogera ku baana bano aba Mutesa Royal University balina okusoma kubanga omuntu nga tosomye buli kimu kiba kizibu nnyo. Nja kubawa example eryemu erya muganda wange Judith Nalukwago we Makerere yabadde ayagala vuganya kuba guild president naye olw'okuba nti ekituufu era yaba akimanyi mu mutima gwe okitegeera so Max wetumusaba Max ne beta testimonials buli omu n'afuna gy'aba agijje waffe tubadde tujja manyi oba eno ntuufu oba si ye ntuufu so ekituufu kibamu oyo mwennyini aba alina ekirooto ky'okwagala okulembera banne. Kyenyiza okuba njagala bamulabireko nti ye yavaayo n'agamba ayagala kwesimbawo naye ng'ate ayinamu wali obuzibuzibu mu academics so singa omuntu yenna oba omanyi nti olina ekirungi ky'oyagala mu maaso olina okukiremerako ffenna tubadde bakulembeza mu university naye kulemerako ebitabo n'obikwasa amaanyi n'osobola okuba nga you balance all the course units obutafuna buzibu kati male ali wano talina buzibu buli kimu kirungi Max nnungi nkyalinze kulayira balinze kumulonda. Ku MRU TV nagame tuli mu nteekateeka ezisembayo kubanga tulaba ani ayinza okuba nga wangula akalulu k'omukulembeze w'abayizi ku Mutesa Royal University. Embiranye esinga kuba wakati wa munnakibiina kya NUP Amale Ashraf ananeze ku bwa Namunigina Kiza Muzamil Afaizo. Leero andiko n'omwami amanyikiddwa nga ATM ajja tubulira amannya ge mu bujjovu atubulire ensonga lwaki mu bayizi bonna abali bagala kaadi eno yalondamu Male Ashraf kubanga tutegeezebwako nti yavunaanyizibwa kuyoga bakaadi. Neyanza nnyo neyanza ego omukisa amanya nze Abdu Twayibu Magambo awo yewava ATM kiva just mumanya gange ng'era nze ndi mukunzi w'abaasoma oba abayivu mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mu ngeri emu oba endala sinza avunaanyizibwa kugaba kaadi kuba abaganda baffe bano bajja baali bana ne tubawa ennaku 5 okusooka begeyegeyeemu ani mubo gwe balaba asaanidde okubeera kandidate waffe. Bannaffe bonna ne balemererwa ne wayita ennaku endala ne tubaga muddeemu ebyo byonna twabikolanga naye nga wetujja ne wano wetusoma embeera ne tutuuka ekiseera ne tubaga bana tubawadde omukisa ogusembayo musaleewo ani mu mmwe abasingako. Ababiri ne bagamba munnaffe oyo atukira omu n'agaana ne tugamba wekibanga wekito nga ababiri bagambye nti ono yasinga ono yagize era gwe basazeewo okuviira mu kalulu bawagire olw'obulungi bw'ekibiina kyaffe nga National Unity Platform. Naffe ne tugamba we baba basazeewo amaaso abiri we gasonga emirundi egisinga wabeerawo ekinyusi era we twatuuka kweyembeera ne tugamba ffe nga ffe tetulina buyinza oba maanyi gasalirawo baana ba Mutesa. Si ffe abo basalirawo kuba beetegerera abantu bakulu naye olaba mu bo ababadde bavuddeyo okulaga obwagazi basazeewo nti Male Ashraf. Naffe ne tuganga ekibiina tusazeewo tuwagire Male Ashraf. Sigamba nti Faizo twali tetumwagala wabula olw'eyo embeera ebaddewo naawe mwennyini ogamba mu butuufu ono yayina ekinyusi era we tutyo we twakaminga ku conclusion y'okusalawo nti Male Ashraf ye flag bearer wabula tetwasalawo busazi. Neyanza nnyo neyanza ege atwakulaba mu biseera by'okunoonya akalulu aka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amwafuna ebizibu bingi atiya gaasi baamukuba ambuleero gitambuza eggwanga lyonna abamu ne balowooza nti oyinza n'obivaako
nsonga ki ey'amaanyi lwaki okyasigadde mu struggle era okyali ne ku ground leero ku Muteesa osobodde okuba ng'ojja? Ensonga enetedde okuba nga nkyali w'amaanyi nti munange twagala enkyukakyuka mu buli kimu neeno mu masomero twagala okulaba nga buli kimu kikyuka siga nti eri mu bulamu obwa bulijjo oba eri mu ngundi ez'enjawulo yokka gye twagala enkyukakyuka buli wamu twagala enkyukakyuka naye kino tukikola olw'okuba nti eggwanga Uganda we riri terifuna services za mulembe kyova olaba twewaayo era tuze twewaayo paka nakati era nga tukyakola ki nga tukyewaayo. Ensonga ki eddala esinza okuleeta wano okusakira Male Ashraf akalulu mukwano gwo omumanyi nnyo ekyamanyi kyeki? Male si mukwano gwange naye Male okujja omubeerawo omuyirawo omubiri nti NUP gwe yawadde ki tiketi singa naye wazze n'oba ng'ofunye tiketi ya NUP n'alize n'enkola ki n'enkuyirawo omubiri naye olw'okuba nti munnaye Male yafunye tiketi y'ensonga ki tuzze wano eno nga NUP twagala wiini eyo tukole ki tugifune era enkya ffenna tukeera kujja wano eno era nkubiriza abayizi bonna abalaba TV eno basobole okuba nga bagenda abatiikinge Male kubanga yakutte akabonero ka Ambulera tetumulonze kuba nti yasomye ennyo tyoba yalina mansi oba alina diguli tyoba mugezi nnyo naye tumulonze olw'okuba nti tulina kye tumulengeddemu nga NUP nti tumulabyemu ebibala ebirungi ebigenda oyamba abayizi banne yensonga ki Male yaweebwa tiketi era yansonga lwaki Male olunaku olwayo tuze ne tumuyirawo omubiri enkya twagala afune wiini. Sigadde nze Denisite Flagraiza NUP kubanga tufuna Machete naye atubuulira ensonga lwaki asobodde okuba nga yeesawolayo mu bantu abangi ennyo okuba nga yeegatta ku baabo abazze okuba nga basakira Male Ashraf akalulu. Machete nsanyuse nnyo okuba nga nkusinkana. Nange nsanyuse okuba nga nkulaba ssebo. Oli butereevu MRU TV University TV ya University y'Obwakabaka Muteesa Royal University era ng'esinzira wano mu Muteesa. Ensonga eriwo lwaki osobodde okuba ng'ojja wano kubanga obadde tolabikalabika? Sirabikalabika era nvaayo ku nsonga nkulu era ekindeese nti ow'ekitiibwa principal waffe atoye order nga nina okujja ewa Male Ashraf because nti Male Ashraf yeddoboozi lya National Unity Platform mu Muteesa One Royal University yensonga lwaki ndabise era kinewunsiza nnyo amaanyi agali mu Muteesa One Royal University. So ekisooka nsooka okwebaza aba TV ya University mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga abalala bagaano gakavalinga ne bagamba ebyo ebya National Unity Platform birimu embooko so mwebale nnyo mwebalire ddala.